Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mmwe abali ebweru abali ku byeyo naddala mmwe abali mu nsi z'Obuwalabu wamu ne mu nsi ez'enjawulo ezo singa onaaba osobodde okufuna eddagala lino njagadde mbawe ku ddagala ligenda obbayamba okubeera nga mweyambululako ebyo ebisinga obbasumbuwa. Mutera nnyo okumbuuza nti ffe abali eno ebweru mu mayumba tetusobola kufuna ebyo tuyinza kunaabako kweyambululako ebyo ebitali birungi ebitumazeeko emirembe. Singa obeera olina ebikumazeeko emirembe olugootana ofuna ebirooto ebitali birungi n'okweggyako ebyo ebintu eby'enjawulo ng'ebisiraani njagadde onaabe ku ddagala lino gwali mu biyumba eyo mu nsi z'Obuwalabu. Njagala ofune omudalasiini. Funa omudalasiini ogwo kirungi ofune ebibajjo. Singa osobodde n'ofuna ebibajjo ebyo biteeke ebbali. Nkusaba ofune ze bayita cloves. Ebikoola bya cloves birungi nnyo mu kubinaabako naye obuzibu obuliwo tebirabikalabika. Ebikoola bya cloves tebirabika. Kati osobola okufuna cloves zennyini obuweke bwa cloves. Funa ne cloves ezo nazo ziteeke ebbali awo. Kati ebintu bino bibiri omudalasiini wamu ne cloves oteeka amazzi mu bbaafu bulungi nnyo oba mu baketi. Omala kuteeka amazzi mu baketi kwata omudalasiini guno ogugatte wamu ne cloves biteeke mu kiveera oba mu kanu oba mu kinu ky'oba osobodde engeri gy'oyinza obbisekulasekula mu bisekulesekulemu bibeere ng'ebigondagonda. Nkusaba obiteeke mu mazzi ago g'otadde mu baketi oba mu bbaafu bibeera ng'obitabulatabulamu byetabule mu mazzi. Nkusaba obeere ng'onaaba ku mazzi ago g'otaddemu omudalasiini wamu ne cloves. Beera nga amazzi ago ganaaba omubiri gwonna oba eddagala eryo beera ng'olinaaba omubiri gwonna. Bw'ofunidde akadde beera ng'obinaaba bijja kuba bikuyambako okubeera nga weegobako ebyo ebitali birungi. Osobola okubeera ng'oyogera nti neegobyeko ebisiraani, neegobyeko olutwe, neegobyeko ebikolimo, neegobyeko obutaagalibwa. Beera ng'onaaba bijja kuba bikuyambako bulungi nnyo okubeera ng'ofuna emirembe eyo gy'oli mu kiyumba. N'ekintu ekirala osobola okufuna omunnyo ogwo singa obeera tugeze ng'olumbibwa ebintuntu mu budde bw'ekiro beera ng'omaasa omunnyo mu luumuyo eyo. Tomaasa nti oyiwe mungi abeera ng'omaasa otunnyo mu nnyumba oba mu luumuyo eyo gy'osulamu. Kijja kuba kikuyambako nnyo n'omunnyo ogwo mulungi. Ate n'ekirala era osobola nagwo gusobola okugunaabako gwokka oyiwakokko mu mazzi g'ogenda okunaaba n'obeera ng'ogunaabako. Togunaaba buli kaseera ofunamukko mu nnaku ezimu n'obeera ng'onaabako. Kugeza mu wiiki osobola okugunaabamu omulundi gumu, mu mwezi n'ogunaabamu emirundi 3 oba 4 oba 2 mu mwezi. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Omunnyo nagwo mulungi nnyo mu kugoba ebintuntu ebyo ebimalako abantu emirembe naddala mu budde obw'ekiro nga birumba mu nnyumba mu nzikiza. Omunnyo ogwo mulungi nnyo osobola n'oguteekako wansi wa ppiro. N'ekintu ekirala galiko eyo naye mulungi nnyo osobola omugatta n'omunnyo n'obiteeka wansi wa ppiro n'obeera ng'obyebakako. Bijja kugobako ebirooto ebyo eby'entiisa. Bijja kuba bikendeeza ku birooto by'oloota ebitali birungi. Gwe omuntu ali ebweru oba ali mu kiyumba beera ng'okozesa ku bintu ebyo bijja kuba bikuyambira ddala bulungi nnyo. Naye mutunuulire nnyo omudalasiini wamu ne cloves mubitunuulire nnyo bijja kuba bibayamba nnyo mubeere nga mubinaabako. N'obeera ofunye n'osobola obbisekula n'obiteeka mu pawuda. Buli lw'onaaba n'oyiwamukko buli lw'onaaba n'obeera ng'oyiwa mu mazzi go g'ogenda okunaaba omubiri ebijja kuyamba okwegobako ebyo ebizibuzibu ebikumazeeko emirembe ebisiraani. Bwe kityo bwe kiri kyenjagadde obbabuulira mu abali ku byeyo mubeere nga munaaba ku ddagala eryo. Ekambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola enkozesa gy'osobola okukozesaamu eddagala eryo mu abali ebweru ku byeyo. WhatsApp namba yange eri 0777734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.